Benita omutwalo gwo ogwa dola nze agulina gwe kasita oproving ensi n'otulaga termination letter n'otulaga letter ya terminatinze visa yo ne company eyo ekyokubiri n'otulaga ne ticket company gye yakuwadde okudda ewammwe kubanga company yonna bwe kutaminating ekuwa ticket okudda eka. Letter ey'okusatu ye letter of acceptance oba defense yo ku termination. Nze ng'omutwalo gwo mpa account kwenguteeka. Omanyi mwamanyira okwambaza Nuupu ekikookolo kati wabadde office minister nammere nze yamukubidde essimu ne mugaa tebakufera omuwala oyo company mwakolera mulimu abaana be natwalayo baŋŋambye talina buzibu bwonna. Sente tebakozesa ekisakyo n'omutima omulungi gw'olina eri abakyala ne bakufera. Ne mugamba nammere essente miliyoni 38 z'oyagala okuwa omufere ng'akulimba nti abanuupu bamugobesezza ku mulimu. Mu kiro kimu we bastormingidde akawunti ya kampani ya TikTok kwe bamugobedde kwe bamulagidde okudde speeding nga nnene. Termination letter etwala ennaku 14 eri abantu be bataminating n'amala n'omwezi nga ne visa tebannagissazaamu kudda waabwe. Oyagala kutugamba mu kiro kimu lwe balumbye akawunti ya kampani ne bakuvumirako kampani lwe yagobye lwe yagambye okudda ewammwe tekuwadde tiketi oyagala kuzisonda Uganda. Kampani ki eyinza okugoba ku mulimu n'etakuwa tiketi? Amateeka ga termination ogamanyi bulungi gwe. Ogamanya amateeka ga termination mulekerawo okufera abantu. Era honorable namugambye essente tuziwa abantu abazeetaaga ku ground wano. Waliwo abakyala abalina abaana abalwadde, waliwo abakyala abalina ebizibu ebyenjawulo. Tulekeraawo okwambaza abantu ekikookolo tufere abantu. Nuupu yagobeza ku mulimu ki? Nga n'akawunti ya TikTok ya company gwagiraninga. Kati wabadde oyagala kwambaza minisita wange ekikookolo. Obudde bw'omala ng'okakasa abantu nga bw'otaafunye ssente. Omukazi yaggambye bulungi nti ku mwezi gwange guno ngenda kuwaako miliyoni 38. N'omwezi tegunnatuuka wakati. Tewannayita nadde essaawa 2 mwezi olaze empisa zo n'omulugube. Ngenda kukuba nno ogulawo olutalo nange. Nze mpuruvinga kimu nti termination yiino eya terminatinze contract eno eya terminatinze visa era tiketi gye bampadde yeeno. Gw'otuyita basiru bw'otulabako amatu. Otuyita buli muntu yenna nti tetulinyanga ku nnyonyi tetubimanyi. Nga ne bw'osula nabo abaana be naleeta mu kampani mw'okolera baŋŋamba tolina buzibu bwonna na kampani. Benita lekeraawo ebintu by'ekiferefere ebyo. Oli mwana wa buwala. So tewali taabu actually. Nze bw'ompuruvinga n'ebyo bye nakusabye omutwalo gwo ogwa dola ng'ompa akawunti. Naye akakamanyiro kamwe n'akajanja. Imbu sente tebannaziweereza. Wali olabye kafuna miliyoni 38 nga ziva Uganda n'azifunira mu nsi z'Abawarabu. Wadde miliyoni ezi bazikwatira ku akawunti. Bazikwatira ku MoneyGram n'otazifuna. Sente bakuweereza zaasi mu nsi ezo. Oyagala kukola buyeekera. Gwe baddolooza ojja kubuyiguyaza buli omu. Nammera ayina abagezi be era waazikuweerereza sente ezo mwabulira. Kubanga oli mufere. Teri yakugobye ku mulimu, teri kampani eyinza kukugoba n'etakuwa tiketi. Bwe baakugobye tiketi ogisaba Uganda. Kampani yafunye amaanyi agakutaminatinga n'etakuwa tiketi. Kati obwo obufere bwo ojja kufera balala. Sente za nammere ziyina ebyokukola. Era bw'ataziteeka mu basingo mothers naye mwabulira. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Honorable Justin Nammere ku lw'omutima omugabi n'obuyambi. Amazima ga Katonda mu ggulu nakwadvisinga n'enkwegayirira obutayingira mu nsonga za Benita kuba nalabanga za kifere. Naye n'otampuliriza olw'omutima gwo n'okwata miliyoni 5 n'oziwa omwana ono zikoleko ya tiketi. Nze amanyi nti okugaba n'okuyamba si kintu kyangu. N'abafamire yaffe baatulekawo era tebadduukirira bantu. N'abayina ennyo mu nsi eno tebayamba bantu. Nze amanyi omutima ogwo n'obuvumu obuli mu kuyamba abantu nga tebasiima. Njagala okukwebaza nti weebale kudduukirira bantu. Wadde nga nakwadvisinga nga nkimanyi nti omuntu gw'oyamba talina mpisa, omuntu gw'oyamba ebigendererwa bye byakufuna ssente mu buzibu, naye n'osalawo ku lw'omutima gwo n'ogala kamuweereze ssente zino ate nsirike. Kituufu byonna eby'okuzimuweereza n'eby'okuzikuddiza yabyeyanikidde. Kino kijja justifyinze eri ensi nti oyamba. Kubanga miliyoni 5 omuntu okuzikwata n'azikuwa si kintu kyangu. Owooluganda asobola okugaana okugulira akagaati wadde ekitabo ekyennusu 2. Naye gwe n'okwata miliyoni 5 n'oziwa omuntu nga tomumanyi toyina bw'omuyita naye olw'okudduukirira omulanga. Ekyo ekintu kitono nnyo wano. Baminisita bangi abaludde mu gavumenti ya Uganda eno nga bakamalamu emyaka mingi tasobola wadde okudduukirira omuntu. Naye gwe woofiisi tonagiwezaamu wadde emyezi 3.
byokolako ne byokwatako tubiraba eri abantu. Oli minisita w'abantu ba bulijjo ku ground. Webale olw'okudduukiriranga abantu. Nze nkwebaza webale kubanga n'ekye miliyoni 5 wakimpisizza mabega. Nakubuulira ebigambo bingi nga manye ekiddirira. Naye n'osalawo n'ogamba omuwala nandaajanidde oba mufere oba kiki kankwate miliyoni 5 nzimuweereze. Obujulizi yabweweeredde ensi. Nze nga ategeera amanyi obulumi abantu bayitamu okufuna essente n'okuzigaba. Amanyi nti n'owooluganda lwasobola okukuleka ku kkubo n'atakuyamba wadde okukwatako. N'owo omuntu miliyoni 5 ng'ate wamusuubiza miliyoni 3.8 omuga nti kwate 5 zikole ku ya tiketi oddeeka. Nga tofuddeeyo bameka abaguze ya tiketi eyo. N'ogamba nange kambeere paati okulaga nti nja kukuyamba. Si kintu kyangu. N'omanya nti Eddy Kenzo aguze tiketi, kisa kya Mukama aguze tiketi yemu, nawe n'ogamba miliyoni 5 ziizo nange nguze tiketi yemu. Tiketi ya miliyoni 7 kumpi ne mugigule miliyoni 20. So webale kudduukirira abantu na kubaagala. Nsaba tova ku bantu honorable. Tova ku bantu yongera kuyamba abantu mwe muli omukisa. Abantu benkuleetera n'abakulaajanira tokkoowa kubayamba. Bonna si bampisa mbi. Mulimu abampisa ennungi, mulimu abatali bafere. Kino ekya Benita tekikujja kukuyamba abantu honorable. Ekirungi yaswadde mutima ate era yatidde olw'obubbi bwe n'akasente kaffe n'akazza. Kansabe onzikirize nkuleetera abakyala babonaabona, abakyala beetaaga okuyambako, abakyala abalina ebizibu ebyenjawulo, tuba boostinge. Omukama Katonda alituwa omukisa. Ezaffe tuzinyize rivaaso. Olulala bw'obanga osaba obuyambi sooka ofune empisa. Orespektinga omuntu akwata mu nsawo y'okukuwa ne bw'oba ofera bufezi. Kubanga neebuuza sente za tiketi z'oyagala mmeka? Minisita wange yakuwadde miliyoni 5 za tiketi. Nempulira nti Eddy Kenzo yakuwadde 5. Mpulira kisa kya Mukama yakuwadde $10. Tiketi ekujja mu ggulu. Sente mmeka ze weetaaga eza tiketi? Okuva e Bahrain weetaaga miliyoni 7. Abantu oli mu kubatikkula miliyoni 5. Tiketi oyagala ekutwala wa? Ezaffe zivudde mu abo. N'abo nabo balwane bwe bafuna ezaabo. Tetusobola kuyamba muntu atalina mpisa. Omukazi tayinza kusuubiza $1,000 n'akuweereza miliyoni 5 ogule tiketi oddeeka akuwe endala weetandikirewo obulamu n'omuddako ku X n'omugeyengula. Kati bw'eba yenkolayo akamanyiro n'obutaba na mpisa kikuyigirize. Ezaffe tuzinyize rivaaso tetusobola kuziwa muntu atalina mpisa. Era woowulirira bino bannayuganda emirikwesi zaffe 5 weezire. Pulogulaamu zaffe ez'okuyamba abakyala abalina obuzibu basingo maaza zikyagenda mu maaso. Gobadde otutikkudde lumu. Obutaba na mpisa bwe bututaawuluza naawe. Mukazi n'akusuubiza $1,000 akuweerezaako miliyoni 5. Oguleko tiketi yodde wano n'omuddako ku X bw'omugeyengula bw'omanyira minisita gwe. Waliwo mu famire yali akuwadde miliyoni 5 gwe. Waliwo yali akuwadde miliyoni 5 wadde akakadde. Wano ani asobola okuwa miliyoni 5? Nalabye ogwo gukazi ogulina embizi ya Nadies oguli e Malaysia. Omayi gugusambira Malaysia. Gwakuwadde meka? Gwakuwadde meka bwe mutaba mu ddiiru ya kutikkula bantu? Minisita muwa $1,000 tusikulinise otinge tulage ensi. Kubanga gulinako percentage. Ate nammere nagamba teweesembereza gukazi ogwo. Buli lwe gubadde naawe ofunye ebizibu kati gwabadde gugusudde mu mufere. Buli lwe gubadde naawe ne drone lwe zaakukwata wagumiitinga ku makya. Abakazi ab'ebizigo honorable yawukana nabo. Yawukana n'abakazi ab'e Malaysia abagusambira e Malaysia. Honorable kati babadde bakufeze miliyoni 3.8. Bwe bakugeyengula ku Twitter bali muzannyo gwabo. Twebaza obukugu ab'amasimu bwe baateekawo nti osobola okunyiga rivaaso. Emiliyoni zaffe 5 zikomyewo fera balala. Bampita Calvin Kayanja. Tosobola kufera minisita wange yabagambye nti Kayanja yandabudde naye n'omutima ogw'ekisa. N'ensalawo mpeereza ekikazi kino ssente za tiketi miliyoni 5. Ani asobola okuzikuwa wano mu bantu b'enaale mu miliyoni 5? Nze ndo ndabadde mmanyi teyazikuwadde nazikuwa. Naye kati tuzinyize rivaaso genda omanyiire ennyoko. Namika obudde bw'omala ng'okwata mu kizigo. Lwaki tonoonya gye bambululira ebisiraani n'owona ebipali? Teri gw'okwatagana naye ne mumaliriza bulungi. Wano Fangoni yakweyambulula misana ttuku. Ekipali n'ekisiraani oba mujja we yakikuloga. Lwaki toyina gw'obeera naye ne mumaliriza bulungi? Lwaki toyina gw'obeera? Oyina okukyebuuza. Namukadde
oyina okukyebuuza obudde bw'omala ng'okwata mu kizigo oyina okwebuuza ekibuuzo ku bulungi obwemanye lwaki nze yandibadde bwe nti lwaki nandibadde nsamba gwa nsimbi obudde bw'omala ng'okwata mu kizigo weebuuza ekibuuzo ekyo namikka lwaki buli gw'okwataganako naye buli gw'osemberera mwawukana bubi Fangoni yakweyambulula misana ttuku wano wasemberera alien skin n'otandika likodirebo kasita nakulaba ng'oyingidde enkambi ya Nameere era ne mugamba temujja kumaliriza bulungi kyokoze wabadde oyagala kumutikkula $380,000 message oziwandiika bw'odiriitinga ne mugamba oyo omuwala nakulaba wano ng'omusembeza omukukusa omutute wa president n'amutikkula $150,000 abasajja ba wano bakumanya obuferebu n'obwangu bwo mu kuta amagulu nga buli akwatako kasita amala okukubamu ati buli akwatako kasita amala okukubamu ati n'ogende wa Nameere ekigo n'okaabira ku geeti n'omweyambulira n'okola oti n'omubuulira n'omusajja gye wali waakava nga yakakusa bulala awundi ezi teyakutwala wa president omukazi n'akuteeka ku baagenda okulayira nabo n'okuba president akama n'omutikkula $1,010,000 lwaki tewakutte ku ezo n'owo omuwala oyo era lwaki $5,000,000 zimuwa kati nga tumaze okubagwamu message zonna ze wabadde oweereza honorable wabadde odiriitinga zaaki ne audio ngenda kuzita omukazi yakubeererawo watuuka ne ku state house nga bakube nga state house controller ino kuwa sente tamanyi nagwo agenda kuziwa n'akuyamba nga wakatuulawo okumpi olunaku lulamba ne yeegayirira state house controller n'akujja mu ebyo byonna obyerabidde ku $1,10,000 president ze yakuwa wano ze waliwo zimba nazo nti ogaba ze wafera president Museveni lwaki siko wakutte n'oyamba omuntu era lwaki sente ozimuwa kati buli yenna gw'okolaganye naye akweyambulula bweyambuluza olw'ekisiraani ky'olina togenda kukireeta ku Nameere talina kyakwetaagako n'eki gwe beera ku bayimbi bo bankwakyo ye ku bulungi bwe weemanya maama nga si kizigo ekyo ekikulimbalimba n'akabina ke weewaana ani bbaawo okuleka okukola obwamalaaya gwe yandibadde asamba okola ogw'ensimbi e Malaysia wandibadde okola gwa nsimbi Malaysia bw'ojja wano bwe weesiba ku musajja alina olukunkumuli lw'abakazi naawe obeere ku mwana wa geta akulireko enkoola ku bulungi bwe weemanyi gwe yandibadde mu layini ya alien skin gwe ku bulungi bwe weemanyi obulungi bwakusala lwa kikolimo ekipali ekikwa noonya omusawo muganda akikwambulule tolina gwe okwataganako naye ne mumaliriza bulungi Fangoni yakweyambulula misana ttuku kati otandise Nameere oyo wasanze atulaba message zo chats ne audio zonna ngenda kuziteera wano ensi ekutegeere ye wavaawa lwaki weesibasiba nnyo ku bantu zibadde nga simanyi ekikazi kino gye kyava era kasita nalaba nga kiyingidde mu nkambi yaffe honorable ne mugamba kati kyabadde kyagala kumutikkula